To get out. So make sure you go and ease yourself. Ease yourself. Go to the toilet, ruler, a pen, a pencil, anything which is not accepted, do not come with it. If you come with anything illegal, you will not be allowed to sit the exam. Are you paying attention? Your results will be Another line here. You can't leave your jumper there. Give it to the teacher. Pray for your guidance, we pray for your protection. Let them remember whatever they have learned. Let them even know what you have not taught them. And let their health be good. We pray for the invigilators through the scouts and the supervisors, give them good protection and give them guidance. Put them there. Susan, Mala Kuma, Headmistress one Mukono Boarding Primary School. Twagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero ng'abaana baffe mu ggwanga lyonna bakola primary leaving examinations eza 2025. Twagala okubakulisa emyaka 7 gye bamaze mu primary. Wano Mukono Boarding tutuuzizza abaana 104. Tusuubira nti bajja kukola bulungi kubanga tubategese bulungi, basomye ekimala n'abaana bonna gye bali njagala okubakulisa ebyo byennyini bye mbadde musoma. Twagala okwebaza abasomesa ba P7 mu ggwanga lyonna bataddemu ekyomuwendo okulaba nti abaana baffe bakola bulungi ebigezo. N'olwekyo tuleme kupapa, tuleme kwengeginga abaana mu kintu ekitakkirizibwa ng'ebyokutwala ebigezo. Abaana bano future ereme kubaaki ereme kufa kubanga ennaku zino ebbiri zitandika entambula yaabwe mu byenjigiriza. N'olwekyo Mukama abakkakkanye, abawa amagezi, abawa good health babeere nga bawandiika ebisaanidde. Diocese amasomero nga kulisa kuba kati ffe bwe tukola PLU omwaka guba guweddeko. Ate njagala okwebaza ba head teachers byonna bye tuyisemu okuva omwaka nga gutandika tubikoze okusobola okutegeka abaana baffe okukola ebigezo. N'olwekyo njagala okubeebaza bwe tukoledde awamu okutandikira ku lugendo olwa P7 entry olwa mock byonna nga tugezaako okukola tulabe nti abaana baffe bafuna ekituufu. Era mbasabira ennaku zino ebbiri Mukama abateekeko ekisa, abaana baffe bonna bakole bulungi, temubatawaanya, temwengeginga mu bintu ebinaabakwasa. Leka amasomero gaffe gasigale nga gali clean. Era nsuubira tikukola kwe tukoze mu masomero gonna ne byonna bye tuyiseemu Mukono municipality, Mukono diocese will stay on top. I wish success to all the candidates in the municipality, in the diocese, and the P7 teachers. I want to thank you so much for the input. Buli somero lyonna aba P7 bawaddeyo omuwendo okufuuka mu siku abwerere. God will reward you. Agenda kuddamu essaala zaffe success. N'abaana kola bibuuzo kubanga ekikulu ekiganisa abaana okukola ebibuuzo normalize school fees. Naye abaana ebu yatuwa ekyokukola nti abatasasudde tuweeyo amannya gaabwe balabe engeri kye babakolera. N'olwekyo temubagaana kukola biki, tobagaana kukola bibuuzo. Obulamu bw'omwana butandise. Naawe weeteeke mu gundi ng'olaba omwana kasita asuwa zino ennaku ebbiri future ye beefudde. For the sake of the child, for the sake of the child, have mercy. Mukama anaggabirira naye temubagaana kukola ki bibuuzo n'okukola ebibuuzo kuba baatugamba tuweeyo amannya agabo abatasasudde fees. UNEB ejja kukwata ebigezo byabwe. N'olwekyo olw'okuba baateekawo ki kye tulina okukola nga tuli mu mbeera bwetyo, kaakati guba mufuuse musango obutabakkiriza kukola. N'olwekyo naye ng'ekikulu kya byonna tube n'obuntu bulamu, tube nga tuli considerate. Omwana ono abadde naawe okumala emyaka 7, abadde naawe okumala emyaka 2, kati totta future ye. God bless. We just request you to keep praying for the children, the candidates, to keep praying for the schools,
and to calm down. Everyone has gone through that process. We have really mentored and organized, and we have prepared your children well. We know that we shall succeed. Kubanga tukkiriza nti okufuba kwaffe tekuba kwaki kwa bwereere. N'olwekyo abazadde mukakkane, muleme kuba masimu, muleme kutabula baana. Ate leero ne bw'obanga tolina ssente, olwaleero muweeyo ka special meal. Kubanga obulamu bwe butandise mu byenjigiriza, mubaweereze mu budde, mubawe ebyokulya, mubalabirire, temubaboggolera, temubavuma, mubalage okwagala. Ekyo kye tubasaba kyokka, ebisigadde abasomesa baabikoze. Ate tebabalimbalimba, mwana wange nga bw'ogenda twala kano akapapula, twala bino, temubatawaanya. Mubaleke bayingire mu bigezo nga bategekeddwa. Tese bulungi, kyo kyemanyi beteese bulungi, tukoze nnyo okulaba nga bakola tesi ezimala. Basomye bulungi, tubasomesezza, tusuubira nti guno omwaka tugenda kola wonders okusingako omwaka oguwedde. Zadde kyembasaba ngeno bweri UPE school, bannanga abazadde mujjumbire nnyo okujja ku masomero, mulekerera nnyo abaana aba UPE, naye omuzadde bw'akwatira wamu n'abasomesa, nze nkakasa UPE schools zizimu zisobola okubeera ez'amaanyi ennyo n'okusinga ezo ze mulowooza nti zikola bulungi, kubanga omusomesa owa UPE ajja nga yayita mu kakunguuta, yasoma bulungi nnyo n'amala grade 3 na traininga nabalyoka n'akola ne interviews ezimuyingiza mu busomesa. Government teyingiza ne bajja ku ssomero ne batuyambako ne tutuula wamu ne bo tusobola okubeera ne UPE schools ez'amaanyi ennyo. Abaana baffe baabano tubasindise okujja mu luwummula, bagenda kumalawako emyezi egiwera nga 3, naye tubasaba mubakuume bulungi abaana baffe, temubaleka kubeera awo nga batudde butuuzi, mubawe ekintu kyonna kye basobola okukola okubanga bakolako mu luwummula. Okugeza abaana basobola okuluka emikeeka ng'abaana abawala, abalenzi balunde obumyu, balunde enkoko, kagamba tubeere nga abaana baffe babeera awo nga balina kye bakola mu luwummula okusinga okutuula obutuuzi. Bwe baba balina ke beekoledde mu luwummula bagenda okuddayo ku masomero nga balina ne ka pocket money, oba oli awo basobola n'okuyambako okugula ebintu ebirala ng'ebitabo n'ebintu ebirala ebitono. Tulekeraawo baleka okutaayaaya ku byalo, kubanga abaana baffe abamu bagenda okukomawo okuva mu luwummula nga boonoonese. Tubasaba abaana baffe mubakuume bulungi. Nze Nakatya Lydia Ssekalumba, omukulu w'essomero lya Bishop West Primary School. Essomero lino ku mwaka guno ligenda kutuuza abaana 39. Lirinako omwana ono ng'aliko obulemu, tasobola kwewandiikira, tasobola kwesomera, naye ku lw'ekisa kya Katonda UNEB yatuweereza agenda okuba nga amuyambako asobole okuba nti akola bulungi ebibuuzo bye. Ate era nnyongera okwebaza nti abaana abo bonna baliko obulemu bukyababaawo wano tewaliwo yali agudde, bayita. Ekirala, Katonda abadde atubedde ekiseera kyonna ng'abaana baffe tubategeka bulungi nnyo, era bwe bayingira mu holo bakola ebibuuzo byabwe bulungi ne bayitira mu first grade ne second grade, so nga ne gye balaga baba balungi nnyo. Tubateeseteese kati tubakwasa Mukama abenti abalungamya ebyo byonna bye tubateeseteeseemu babe nga basobola obiwandiika bayite bagende mu S1 next year. Nti bandibadde bafaayo nnyo okuteeka abaana baabwe mu masomero galimu obwa Katonda, kubanga wano ku Bishop West ffe tukulembeza Katonda nti omwana aba akimanyi byonna bikolebwa wano ku nsi, naye ekisimbayo kibeera eri Katonda. Era buli kaseera tubakubiriza, era tufuba obaleetera abasumba, ababuulizi, ababakumaakuma mu luzungu kye tuyita counseling. Tulwawo nnyo wano okufuna obuzibu mu baana baffe, kuba abaana baffe bakumibwa abaawule n'abasumba ne baba nti batambulira ku mulamwa, so nga newaakubadde abaana baffe bagenda, abazadde twabadde nabo nga tuteekateeka okusaba. Abazadde twabakubiriza, ne provost n'abakubiriza, n'eggulo Bishop yabadde wano ng'akubiriza abaana n'abazadde nti abaana gye bagenda ensi nkambwe, abaana gye balaga balabirirwe bulungi. Omuzadde bw'oba oba n'omwana wo ne bwe musula enjala,
tekirina njawulo engeri gyekikosaamu mwana ono okusinga omutwala ewa binojjo agenda alya ennyama n'enkoko naye ng'ate obulamu bwe buzikirira. So abazadde twabakubiriza ku lunaku lwe twalina nga 25 Bishop yabadde wano eggulu n'akubiriza abaana. Bishop West tebabaga bagenda kuwumulira wala, tubakubiriza basigale ne bazadde baabwe. Oba abadde wa muganda we abe ne muganda we, oba abadde ne taata we gy'aba abeera. So abazadde baffe bakimanyi kuba buli nkiiko ze tukuba tubakubiriza okuba nti bakuuma abaana baabwe era twabagamba tebalekera TV baana n'abakozi. Abazadde basale amagezi bakumewo kawaka nga bukyali, abaana babe nga basobola okubafaako okulaba balidde batya, bakola batya emisana, abaana baleme kubeera ba TV n'amasimu ge babawa. Era tukubiriza abazadde abalina obusobozi obuwa abaana amasimu, emikutu egimu bagiggalewo, ne TV emikutu egimu bagiggalewo, kuba abaana baba ku TV paka 8 ogw'ekiro, kuba taata akomawo ne maama nga bakooye, omwana n'alaba TV. Banange tuli kumpi bagoba gange erinnya eryange nze Makuka Josie Mpiti era asomera ku Bishop's East Primary School. Era nga ffe abaana ba Bishop's East tuli ready era twebaza abasomesa baffe basomeseza buli kimu kye twetaaga era tubeebaza. Lekya ffe tuli ready for exams era tusuubira first grade nnyingi mu ffe ffennyini. Mwana abira ku Bishop's Primary School. Okusooka neebaza HM waffe n'abasomesa baffe okutubeererawo from the day we started since now we are going to our examination. Tubeebaza nnyo as ngaffe aba P7 2025 Bishop East tuli ready tusuubira as we are 17 tusuubira first grade 7. Era bitandise bulungi PLE akomenkereza olusoma olw'omwaka ogwa 2025 abayizi Mawanda nga nze district inspector of schools Mukono district. Tubadde n'ebigezo ebikomenkereza olusoma olw'abaana b'ekyomusanvu olw'omwaka ogwa 2025. So far so good, ebigezo bitandise bulungi. Tetubadde na kuteteganyizibwa kwonna nga at least bwetera okubeera olw'enkuba. Mbere badde nnungi nnyo nnyini ddala. Amasomero gaffe agasinga ebibuuzo gabifunye. Kale temubulamu obwo agamu tuseemu late olw'embeera y'amakubo, terrain, okuseerera n'ebiringa ebyo. Naye nga at least amasomero gonna gafunye ebibuuzo bwenjogerera era olaba ndi wano nkwasaganya limu ku limu. Tulina amasomero agafunye zi registers era gawandisa abaana gali 270 e Mukono district. Gye bamanyizaako Mukono main. Ba university officials bonna we bali, abantu baffe bali mu field bonna era bakola okulaba nti all the 270 schools abaana bakola ebibuuzo. Abaana tulina omugatte gwa 1,685 bebakoze ebibuuzo wonna mu Mukono district okwetolola mu masomero 207. Amasomero gano gatuulidde mu zi centers 198 wonna mu Mukono kuva gyeva paka gyekoma. Ebibuuzo twabifunye jjo ssaawa 7:30 byabadde bituuse Mukono ku police era nga storage station 1 ebigende Naggalama byagenze olw'okuba Mukono munene. Naggalama storage website babijidde awo ne babitwala nabo batambudde bulungi. Then tubeera ne Kasawo ne Kisoga. So embeera nnungi ba education staff baffe bali mu field n'abantu bangi nnyo okuva ku UNEP. So far so tetunawulira amawulire mabi agalinga ago naye lwakubanga wabaddewo obuzibuzibu olw'enkuba aba officials abamu baluddewo okutuuka ku masomero naye nga wenjogerera kati buli omu kitambula bulungi. Ebisinga tubirinde. Buli muntu afunye security personnel era ebibuuzo byaffe bitambuzibwa security. Tulina aba military, tulina aba police era kati buli mu distributor yenna avunaanyizibwa security personnel. So ebibuuzo
security eri gulugulu tewabaddeewo mbeera yonna yakubba bibuuzo nti oba accident oba bwekityo tewali mawulire gangeringeeyo so security eri gulugulu era abaana ebibuuzo babikola bulungi